Olunaku olw'eggulo Parliament yayisizza ekiteeso ekikiriza gavumenti okwewola ensimbi obukadde bwa $109 mu za Uganda bwe buwumbi 725 okulira kampuni eya Umeme senzezza esiga mu ggwanga erya Uganda mu kisaawe ky'ebyamasannyalaze nga tennaba kuzinunula oluvannyuma lw'endagaano yaabwe okuggwaako. To move a motion for a resolution of Parliament to authorize government to borrow up to euros equivalent of $190,988,556 from Stanbic Bank for the Umeme Limited by. Kino kitegeeza nti emirimu gya Umeme gikuba mwezi guno ogwokusatu nga mu gwokuna kampuni ya gavumenti ebunyisa amasannyalaze eya Uganda Electricity Distribution Company Limited yegenda okukikwatamu. Kyokka ababaka ba Parliament beeraliikirivu nti ebintu birabise okwonooneka nga Umeme esiibudde kuba kampuni ya gavumenti ya EDCL tefunye budde bumala kwegezaamu nga Umeme ekyaliwo ekintu ekiyinza okuvaako okutatalaganyizibwa mu mpeereza y'ebyamasannyalaze. Tufunye ebintu bingi bye boogerako okusooka ne ku recruitment. Bagamba nti no recruitment balina shortage. Ffe tuba tubagamba nti no engeri abakozi abasinga abali mu Umeme bannayuganda bandimaze gatwala abo mu kifo ky'okurecruitinga abapya ate okutraininga. Ate ekyokubiri tugeze okulaba nti no kati mu transition period eno already waliyo ebizibu bingi. Abantu abali mu kuapplyinga amasannyalaze bali mu kumala kumpi mwezi mulamba okufuna mita. Umeme tekyalina ne mita kubanga bali mu transition tebakyagala kuteeka ssente ku byamasannyalaze. As a committee in our committee meetings, even if you looked at our committee minutes, we said now that this should have been done hand in hand. As we process money for the buyout of Umeme, we should also be processing money to equip UEDCL. So that as these ones are getting out, these ones are also getting money to take over. Abaka bagamba nti emirundi mingi gavumenti bw'ekyusa ebitongole wabawo obuzibu buweereza ng'ebitongole ebiddawo tebituusa buweereza butuufu eri abantu nga bano bategeezezza nti tebannalaba ku pulaani nnambulukufu ewa bannayuganda essuubi nti Umeme bw'enaagenda Uganda si yakusigala mu nzikiza. Uganda bw'eyina naddala gavumenti yaffe eno eya wano egenda okuzukuka okwebikka nga bukedde nti ebintu ebimu bye balina okukola mu budde babikola kasoobo oba tebabiwa nnyo na budde naddala ebyo ebintu ebiyamba bannayuganda naye bwe kiba nga kiyamba bo nga bakifunamu oba abantu sekinnoomu ekyo bakyanguyira kubanga obuliawo balina kye bagenda okufunamu tuze tulaba nga amasannyalaze gavaavaako. Ne kati right now rural electrification eryawo terina bweri aba Umeme bagamba ate tukikwatako kubanga tugenda UDCL egamba ate tukikwatako kubanga tetuna taking over. So olaba mulumu akavuyo akagenda kubeerawo. Abaka bwe bakyo banenya gavumenti okukwata ensonga enkulu eno mu ngeri y'opapirira ekivaako ensobi ez'olutatadde eziremesa obuweereza okutuuka ku bantu. Ssentebe w'akakiiko ka Parliament akalondoola ebyenfuna by'eggwanga John Bosco Ikojo agamba nti kituufu ebibuuzo bingi ng'ate eby'okuddibwamu bitono kuba UEDCL yasaba dda gavumenti ensimbi ezisoba mu bukadde 100 obwa $, ezikozese ng'entandikwa ng'esiga mu masannyalaze naye ensimbi zino zikyabuze. Therefore, government has taken a decision. UEDCL that has been doing this year, though on a small scale, should take over. What is required is government to provide funding for UEDCL to be able to, one, capitalize, two, recruit competent people to be able to take over. Agamba nti okusinza kunoonyeza kwe baakoze UEDCL omulimu ejja kugusobola kubanga esobodde okweddiza omulimu gw'okugaba amasannyalaze okuva mu kampuni ezaali zigagaba mu bitundu ebyenjawulo nga Kyoli, Kasese n'awalala. UEB we yaliwo eri naye ndi mu P1 era ebizibu ebyayo twabiraba naye ate kati olaba ku baana abasomye ne integrity egenda nga yeeyongera nze siinamu kubuusabuusa kwonna mu UEDCL tejasobola kuddukanya amasannyalaze. Waliwo n'ababaka bangi abalina essuubi mu nteekateeka ya UEDCL egenda okuyamba ennyo mu kukendeeza ebbeeyi y'amasannyalaze nga bw'eri kampuni ya gavumenti. Era ebitatambula bulungi naye kye tusuubira kiri nti going forward emirimu zisobola okutereera okusingako nga wezibadde ziri especially bikwatagana ne rates kubanga amasannyalaze gabadde gali ku ssente za waggulu nnyo ng'abantu abawulijjo tebasobola ogeetuusaako. Frank Kiddu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.